Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Mundagane enkadde. They would even tear their clothes. Bayuzanga engoye Their zaabwe. beautiful clothes. Engoye zaabwe ezisinga And they obulungi. would put on sackcloth, Ne bambala ebibukutu, which is like a sack. ekintu ekiringa ekikutiya Miserable kutya, thing. ekiri awo ekirabika obubi. And they would put ashes on their heads. Ne balyoka beeyiwako evvu They would look like madmen. nga balabikanga abalalu. The men would pull their beards and pull them out. Abasajja nga bakunyulako ebirevu It byabwe. was a way of expressing, I am fed up with everything in life. Nga ye yali engeri ey'okulaga nti obulamu mbukooye. I want only God. Njagala Katonda yekka. And He's the only one who will help me. Era ye yekka ayinza okunnyamba. And when people would do that, Era abantu bwe baakolanga ekyo, God would not only listen to their prayers, Katonda teyawulira buwulizi kusaba kwabwe He kwokka, would look at their actions. naye ng'atunuulira n'ebikolwa byabwe. Sometimes they did not pray, Ebiseera ebimu like tebaasabanga. Prophet Ezra. Nga Nabbi Ezra. He woke up in the morning, tore his clothes, put on sackcloth, put on ashes, and sat down. Yazukka ku makya n'ayuza engoye ze n'ateekako ebibukutu ne yeemansira evvu n'atuula awo And he maaso ga sat down Mukama. from morning up evening. N'atuula okuva ku makya okutuuka olw'eggulo. But even if he's not using his lips to talk, that expression is speaking to God. Era newankubadde yali takozesa mimwa gye kwogera, naye ekikolwa kye yakola kyali kimala okwogera eri Katonda. In the New Testament, we have got some changes. Kati mu ndagaano enkadde mu ndagaano empya tulinamu We are no enkyukakyuka. longer putting on sackcloth. Tetukyayambala bibukutu. We no longer pull our hair. N'enviiri zaffe tetukyazikuunyuulako. Lwaki? Because Jesus said, Kubanga Yesu yagamba when you fast, nti bw'osiiba do not fast to be seen of men. tosiiba abantu bakulabe. Do not be miserable and show that, oh my goodness, everybody looking at you would know you are fasting. Tolaga nnaku yo yonna buli muntu okumanya nti osiiba. Say, take a good shower, Aga nti naabako bulungi use some oil of Vaseline, era weesiigeko akazigo comb your hair, n'enviiri zisanirire, and let your fasting be seen by the Father who sees in secret, era n'okusiibako kakulabiwe Katonda oyo alaba mu kyama, not to the people. so si eri abantu. That's why in the New Testament, Y'ensonga lwaki nti mu we ndagaano no empya longer do what they used to do in the Old Testament. tetukola ebyo mu ndagaano enkadde bye baakolanga. Ebyokungulu. That which is outside. We are following the words of another prophet Tugoberera ebigambo who said, ebya nabbi omulala. muyuze emitima gyammwe so si byambalo byammwe. That rend your hearts, not your garments. Amen. So ekikolwa ky'okuyuza ebyambalo kyali kyakwetoowaza. So the action of rendering your garments was Naye a nga kisoboka nnyo okuyuza ebyambalo emmeme neesigala nga kakanyavu. It's possible to tear your clothes, but when your heart is still So hard. Mukama kyava agamba kati mukole ku mutima, muyuze emitima so si byambalo. And that's why the Lord said that work upon your heart, not your So garments. that is what we do in the New Testament. Ekyo kye tukola mu ndagaano We empya. concentrate on our hearts. Tussanya essira ku mitima But gyaffe. this is what I want you to remember as we are going through these days. Naye kino kye njagala ojjukire nga tutambula ennaku That zino. we are not only sowing, giving ourselves to die to our own ways, Tetwewaayo bwewi kyokka okufa eri amakubo gaffe, but we are also expecting to reap in mercy. naye ate era tusuubira okubeera nga tukungula ng'okusaasira ku bukuli. We are expecting God is going to respond to us. He's not a deaf God. Era tusuubira nti Katonda agenda kutuddamu kubanga ye si kiggala. He is not a God who ignores us. Era si ye Katonda atatussaako mwoyo. Ngambiramu akuliraanye nti Mukama ajja kutuddamu. Tell your neighbor that the Lord will answer us. Okujjako nga tokkiriza ky'oyogera. Unless you don't believe what you are saying. Ngambira akuliraanye nti Mukama I ajja say, kutuddamu. talk to your neighbor that the Lord is going to answer us. Hallelujah. Amen. Ekyokusatu Mukama kyakozesezza mu kyandiko wanaagamba. And the third thing which the Lord has used in this scripture, Break up your fallow ground. nti mukabale ettaka eritali ddime. Amiina. Njagala kukozesa ebigambo ebinajjayo amakulu nga ddala bwe galimu. I want to use the words which can bring out the meaning. It says, break up your fallow ground. Ng'agamba nti mumenyeemenye ettaka eryo. Mukabale ettaka eryakakanyala. Amiina. Amen. Hardened.
Fallow ground is unplowed ground. It is hardened. ettaka eryo eryakakanyala lye litakabaliddwa. Mulikabale nga bonna banakuwa wali kubo wadde okubo nti kabala osimbewo ebijanja. Like as they have given you a piece of land like by the roadside and they tell you that you have to plant beans there. You and I, as we walk this journey, gwe nange nga tutambula olugendo luno must understand tuteekwa okutegeera what in me is fallow ground. nti ki ekiri mu nze ekyakakanyala kiringa What ettaka. in me is unplowed ground. Ki ekyo ekiri mu nze nga ly'ettaka eritannakabalibwa. Because fallow ground is not ground you can easily dig a hole and put in seeds. Kubanga ettaka eritali kabale si lyangu ly'ogamba nti ojja kutakulawo ekinnya osimbewo You ensigo. need to loosen it up. You need to lose it up. Oteekwa okubeera ng'olitemaatema ne ligonda And you get it soft again. ne liddamu ne beera nga liwewuka You wait ligonda for the rain to come and soak it. n'olinda enkuba ejja eritonnyeko. And even after the rain comes the first time, you don't hurry to sow Ate enkuba bwe ba yaakatonnya omulundi ogusooka toyanguyiriza until kusiga the soil has soaked. okutuuka ng'ettaka linnyikidde. And then you sow. Kati awo n'otandika okusiga. God is painting a picture for us Katonda atusiigira ekifaananyi that there is inside of our lives nti munda mu ffe a part of us that is hardened, mulimu ekitundu munda mu ffe ekyakakanyala that is not easy to change. nga si kyangu kyakukyuka. That tells us even when we want to change, it is not going to be easy. Ekyo kitutegeeza nti ne bwe tuba twagala nnyo okukyuka kiyinza obutabeera kyangu. Even when we want to bear fruits, we may not find it easy. Ne bwe twagala okubala ebibala tuyinza obutakisanga nga kyangu. Hallelujah. Amen. We may not find it. Tuyinza obutakisanga nga kyangu. So if we can prepare our minds Kati bwe tuteekateeka ebirowoozo byaffe nti ŋŋenda kuyingira mu lutalo for the contention. Hallelujah. Amen. Bw'olaba nga waliwo akabaate ebweru eyo ki ekijja mu mutima gwo? Omutima gwo gutandika okukuba ku sipiidi era n'otandika okussiza ku sipiidi. Bakiyita dduka oba lwana. Omutima gwo gweteekerateekera oba okulwana oba okudduka. Y'ensonga lwaki gutandika okudduka ku sipiidi. Kati naawe ng'oyingira mu kusiiba kuno bw'omatiza emmeme eyo n'ogimatiza ebirowoozo byo n'obimatiza tekigenda kubeera kyangu. Amen. Tekigenda kubeera kyangu, lugenda kubeera lutalo. Era ngenda kweteekerateekera okulwana. Amen. Tell your neighbor that I'm going to fight. That I'm going to prepare myself for a fight. The next verse kigamba nti kiseera kituuse okunoonya Mukama. Kiseera kya kunoonya Mukama. Ekigambo ekyo kigagga nnyo oba kigazi. First of all, it's talking about, thank you, a window of time. Ekisooka kyogera ku mwaganya ogw'akaseera. Our God works in timing. Katonda affe akolera mu biseera. If you move with his timing, Bw'otambulira mu biseera bye you see his fruitfulness. era olaba ebibala. If you miss his timing, Naye singa osubwa ekiseera kye you end up missing what God would have given you. era okomekereza osubwa ekyo kyabadde So akuteekeddeteekedde. there's an element of time here. Kati wano waliwo ensonga ey'ebiseera. It's not something that is in our power to choose, oh, I will do it when I want. Kino ekintu tekiri maanyi gaffe wolondako noga nti oke nja kikola wonna we nayagalira. Our God is a God of seasons, Katonda affe ye Katonda a God ow'ebiro, of timing. ye Katonda ow'ebiseera. So don't let the days go by
katoleka nnaku kweyongerayo Don't let bakuyitako. this opportunity go by thinking, okay, I'll do it next month. Toleka mukisa guno kuyitako kugamba nti nja kikola omwezi The ogujja. word says it is time to seek the Lord. Ekigambo kigamba nti kiseera kituuse ekyokunoonya Mukama. Mumpe sound eri steady and nga tekyukakyuka, okay? It is time to seek the Lord Kiseera kyakunoonya Mukama until he comes and rains righteousness on you. okutuusa lwakutonyesaako Mulimu obutuukirivu. ekigambo ekyokuli gye tujja okwetegereza. There is another word that you look at. What does it mean to seek the Lord? Kitegeeza ki okunoonya Mukama? What does it mean to seek the Lord? Kitegeeza ki okunoonya Era Mukama? Mukama bamunoonya batya? And how is the Lord sought? Mukama bamunoonya naki? And what do we use to seek the Era Lord? tumanya tutya nga tumuzudde? And how do we know that we have found him? Kubanga Bayibuli egamba Because the Bible says anoonya that he who seeks alaba. will find. Tulina okumanya nti kati ndi mu kunoonya, We have to know that we are in a time of ate seeking, tulina okumanya nti ndabye. and we have to come to a point of knowing that I Kubanga have oba found. tokimanyi oba ozudde, ne bw'ozuula oyinza okuyita ku kyonoonya. If you don't know that you have found what you have been seeking, even you can bypass it. Haleluya. Amen. Bayibuli egamba nti naye abamanyi Mukama The Bible says that but those who know the Lord, they'll be powerful. kati bw'oba ogenda munoonya olina omumanya. If you are going to seek the Lord, you have to know Onoonye him gw'omanyi, so that you can seek the one you know, si kulwa ng'omuyitako. lest you bypass him. Haleluya. Amen. Naye ekirala ne kigamba lwaki tunoonya Mukama? And there is another area that why do we seek the Lord? Until he comes and rains righteousness on you. Okutuusa lw'anaakutonyesaako obutuukirivu. Jjukira twagambye nti ettaka eritali kkabale Remember that the unplowed ground, liba lyakakanyala. it's hard. Ne bw'olitemamu ekinnya n'oteekamu ebijanjaalo tebijja kudda. And even if you try to dig a hole to put there seed, it will not Naye germinate. osooka n'olikabalakabala n'olikabalakabala But you first break it down n'olikuba amafunfugu and you soften it n'oligonza and you ate n'olindirira enkuba. wait for the rain. Olw'okuba oligonzezza tekitegeeza nti kati genda osuulemu ki And the ensigo zo. fact that you have broken it down and it's soft means that you go and sow seed. Bwe tuba tunoonya Mukama, Even to us, when we ate seek the tumunoonye Lord, paka He has told us that we should seek Him lw'anajja until n'atutonyesaako enkuba ey'obutuukirivu. He comes and shows righteousness on us. Haleluya. Amen. Lw'anajja n'atutonyesaako ki? Enkuba y'obutuukirivu. Ekitegeeza mulimu n'okulindirira. It means there is an element of waiting. Oyinza okuba nga w'omubadde omubazizza nga si wagenda okujjira. Maybe the time you had calculated that the Lord is going to come, that's not the time. Onooviiramu awo Are you going to miss it all, oba onoolindirira. or you are going to wait? Atugambye we should seek the Lord until he comes He has said that and rains righteousness upon us. nti tunoonye Mukama okutuusa lw'anaatonyesaako obutuukirivu. Now that is what God wants us to do. Ekyo Katonda kye yagala tukole. This is the scripture he gave us for this season. Kino kye kyawandiikibwa kye yatuwa mu kiseera kino. These are the things he wants us to do. Ate bino bye bintu by'ayagala tukole. We are going to unpack them in the coming days. Era ennaku eziddako tugenda kubeera nga twongera And okubyanjuluza. we are going to go practical with each of them. Era tugenda kubiteeka mu nkola. But then the Lord also tells us what we have been doing. Naye ate era ne Mukama atugamba ki kye tubadde tukola. In other words, as we seek him and repent, we should be aware of what things we are supposed to leave behind us. Kati nga tumunoonya nga twenenya tuseeyesera ne ku bintu bye tuteeka okubeera nga tuleka. He says in verse 13, Kati agamba Lunyero 13 you have plowed wickedness. nti musize obubi You have reaped iniquity. era ne mukungula obubi. Ey'Oluganda tusomereko lunyiriri ku nyiriri. You have plowed wickedness. You have reaped iniquity. You have eaten the fruit of lies because you trusted in your own way and in the multitude of your mighty men. Mulimye obubi, mukungudde obutali butuukirivu, mulidde ebibala eby'obulimba kubanga weesiganga amagaali go n'abasajja bo abalwanyi ab'amaanyi.
Amina. So as we come to the Lord, kati nga tujja eri Mukama it's not that he doesn't know us. tekiri nti tatumanyi, It is not that he doesn't know what has been going on in our lives. tekiri nti tamanyi ekibadde kigenda maaso mu bulamu Nothing bwaffe. can be hidden from him. Tewaliwo kye tuyinza okumukweka. He says, as you are coming, Agamba nti nga bw'ojja come in humility, jangu nno nga weetoowazizza, because I know what has been going on kubanga nze mmanyi ekibadde kigenda maaso mu bulamu bwo, in your life. mu bulamu You bwo, have plowed wickedness. era osize obubi You have reaped iniquity. n'okungula obutali You have butuukirivu, eaten the fruits of lies. era bw'otonoolya ebibala ebiva mu kulimba, Because you trusted in your own ways. kubanga weesigamye oba weesize amakubo go ggwe. Hallelujah. Amen. This byonna bikulu ebyo naye ekisinga obukulu kyenja leero kati tusibireko. All these are important, but I'll pick up one Atuwadde thing. ensonga eviriddeko bino byonna. He has given us the reason why all these have happened unto Agambye us. bwe kuba kusiga osize bubi. He has said that if it means sowing, you have sown Bwe kuba wickedness, kukungula okungudde butali butuukirivu. and in reaping, you have reaped iniquity, Bwe kuba kulya olidde ebibala by'obulimba. and you have eaten the fruit of your lies. Naye kimanyi kwe kivudde kyonna? And you know the root cause? Because you trusted in your own way. Nti kubanga weesiga amakubo go ggwe. Because you trusted in your own way. Kubanga weesiga ekkubo lyo. Many people do not realize Abantu bangi tebakitegeera that the root of our problem nti omulandira gw'ekizibu kyaffe is self-nature. bwe bulamu obwanzi obwa embale neyanze, Our own human nature. enkula yaffe obw'obuntu bwaffe, The I, the me, nze that is the root of all our problems. gwe mulandira ogw'ebizibu byaffe And that byonna. is what God is saying here. Era kye kino Katonda You kyagamba have plowed wickedness. nti osize obubi, You have reaped iniquity. era n'okungula obutali You have butuukirivu, eaten the fruits of lies. n'olya ebibala But eby'obulimba. why? Lwaki? Because you trusted in your own way Kubanga weesize ekkubo lyo and gwe, in your strength, era n'amaanyi go, in your ability to take care of yourself ne mu busobozi bwo gwe nti osobola and to fight okwebeezaawo your own battles. n'okusobola okwerwanirira entalo zo gwe. Many times Era ebiseera people ebisinga go into fasting, abantu bayingira mu kusiiba but they don't realize the root problem. naye nga tebanategeera mulandira gwa bizibu byabwe. So even during the fasting, Era ne mu kusiiba, we exhibit the self-nature. era embala eno ey'obulamu obwanzi ekwekebwa, We exhibit it. Tulaga evaayo. omulandira gwaki ogw'omubiri. Okay. Amiina. Amen. Ne wakati mu kusiiba Even in the middle of ate fasting, kankubuulire and let me tell you, genda kwongera okubyogerako mu detail. we'll speak about it in details. Oyinza okuba ng'oli wano Maybe you are here ng'oli muntu wa busungu and you are a person who can easily be angered, naye ng'omanyi okontrolinga obusungu bwo. and you know how to control your anger. Naye bwe tutandika fasting And when we begin fasting ey'ekika ekimu gye tugenda okwogerako ennaku, of another type that we'll talk about, fasting epangulula ebintu ebikyafu bibadde munda mu mutima gwaffe, mu bulamu bwaffe. that fasting that brings out all the filthiness that has been in our lives, and it begins to be seen, Olwo buli kimu ekikwekeddwa munda mu ffe and everything that is hidden in us kitandika okuvaayo. begins to come out. Amiina. Amen. Kitandika okuvaayo It begins to come out okumala ennaku ziwerako awo. after some Naye days, si buli kika kya kusiiba nti kikola ekintu ekyo. and not every type of fasting can do that. Nangambye tugenda kuba nga tuyiga ku kusiiba. I told you that you are going to be learning about fasting, n'okufuna okumanya nandiganye nti naawe gyoba okoma okusitula faith weeyongereko mu maaso. the more you get the understanding, the more you have to raise up your faith so that you can go to another level. Hallelujah. Amen. Fasting Okusiiba kwa bika bingi. is of many types. Waliwo okusiiba okuva ku makya,
There is a fasting from Tuka morning kawungeezi. up to the evening, N'olya. and you eat. Abayudaaya baasibanga kuva kawungeezi The Jews used to fast from evening paka kawungeezi. till the other day in the evening. Watandika ku Lwokutaano akawungeezi, They start Friday evening amala Saturday akawungeezi, and they finish Saturday evening. na buli kati baba n'ennaku zino enkulu ze bakuza nga Yom Kippur bwe batyo bye bakola. And this is the way they take their days like Yom Kippur. Enjogera y'edda gye bayitanga having breakfast. Our old way of saying that kufuna chancha, Muzungu baga nti tugenda kufuna breakfast. that in English they say that we are going to get our breakfast. Do you know why they used that word? Omanye ensonga lwaki bakozesa ekigambo ekyo? Edda, That where there long was no ago electricity, wali tewali they masanyalaze would eat at daylight around 6 p.m. nga balya ssaawa 12. Actually, even when you go to Europe today, most people eat around 6. Era ne bw'ogenda mu Bulaaya abantu abasinga balya ssaawa 12. So they would eat at 6 balya 12 and they would go to bed ne bagenda ne beebaka until in the morning. okutuuka ku makya. So it's like they have been fasting the whole night. Kati nga kiringa nti ekiro kyonna babadde mu kusiiba. So in the morning they break the fast. Kati nti ku makya ne balyoka bamenya okusiiba okwo. Hallelujah. So that is also a type of fasting. Ekyo nakyo kika kya kusiiba. The Muslims, Abasiraamu they eat all night ate bo balya ekiro kyonna and they fast during the day. ne basiiba misana. So they eat dako Balya ddaaku around dawn, awo nga bunaatera okukya. and then the whole day they don't eat or drink. Kati emisana gyonna tebalina ke bakombako. Then in the evening they go and eat. Kati ate olw'eggulu ne basiibulukuka. Even if it looks like a weak fast, Ne bakubanga kulabika ng'okusiiba okunafu, but it is a fast still. naye era kusigala nga kusiiba. Then Catholics Abakatuliki don't normally fast like abstaining from food. tebatera kusiiba bwe batyo obanga tebalya For mmere. them they choose one type of food and abstain from that one. Bo balondayo ekika ky'emmere emu ne bagaa nti eno tetujja girya ng'ennyama. They said during the Lent I'm not going to eat Ne meat. bagaa nti mu nnaku za kalema teri kulya nnyama. I mean, oh, I will not do this or not do that. Oba sijja kukola kino sijja kukola na It kino. looks like a very light fasting. Nakwo okulabika ng'okusiiba okuli awo okwangu. But let me tell you, Naye how do kankugambe, you judge that these fasts do anything for these people? olamula otya ng'oga nti okusiiba kuno abantu bano tekubakolera? When you look at Muslims, Bw'otunuulira Abasiraamu, are they more passionate about their faith than other religions? baagala nnyo eddiini yaabwe n'okusinga amadiini amalala? Yes. The reason that is because every year they are all compelled to take a fast. Ensonga eri nti buli mwaka bonna bayingira mu kusiiba. Even if you are not praying to the true God, Ne bw'oba nga tosaba eri Katonda omutuufu, but if you do a fast, naye kasita oyingira mu it kusiiba provokes passion era kusiikuula enjala, kusiikuula okwagala and dedication. n'okwewaayo. That's why you find that people in the Muslim faith are more passionate about their religion than people in the other faiths, especially the Christian faith. Y'ensonga lwaki nti bw'osinkana Abasiraamu baagala nnyo eddiini yaabwe n'okusinga ab'amadiini amalala. When you go to the Anglican believers Ate bw'ogenda mu bakkiriza Abanglican and also to the Catholic believers, n'abakkiriza and Abakatuliki, you try to preach Jesus to them, n'ogezaako okubabuulira Salvation. Kristo, kubabuulira obulokozi, which one would more easily come to salvation? kwaba ababiri ani anayangu okujja eri The obulokozi? Catholic or the Anglican? Mukatuliki oba mu Anglican? The Anglican. Abanglican. Lwaki? Because the Catholic is more rooted Kubanga Omukatuliki alina emirandira gye in eminywevu, his religion yanywera mu ddiini by ye the fasts that they take. n'okusiiba kwe bakola. So these are very, very light fastings, Kati kuno okusiiba kuli awo kulinga okwangu, and yet naye ate they nga have effect, kulina kye kukola, they have impact. kulina kye kukola. But now we want to talk about another type of fast, Kati twagala okwogera ku kika ekirala the eky'okusiiba, kind of fast that was very common
in the men and women of God, the prophets of God. ekika ekyokusiiba ekyateranga okulabika mu bannabbi abasajja n'abakazi. This is what they used to call the absolute fast. Kwe kuno okusiiba nga tewaliiwo ky'olya. Absolute means total, okusiiba okuweddeyo. Amen. Amen. It means abstinence from all types of food. Nga kitegeeza nti ebika by'emmere byonna tobikwatako. When we talk of food, what do we mean? Bwe twogera ku mmere ki kye tutegeeza? Food is nourishment. Emmere ewa ekiriisa. So different types of food give us different types of nourishment. Kati ebika by'emmere bituwa ebiriisa ebyenjawulo. Some give us proteins, Ebirala bituwa proteins, some give us carbohydrates ebirala ne for bituwa strength, ne bituwa amaanyi, some give us vitamins ate ebirala bituwa for vitamini our health, ne biyamba obulamu bwaffe, others give us fats, ate ebirala ne bituwa amasavu and many other things. n'ebintu ebirala. Everything we take in this world Buli kintu kyonna kye tulya oba kye tutwala mu has nsi muno got a degree of nourishment. kirina kye kitwongerako oba kye kituliikiriza. Even if it is a cup of tea, Ne bwe kibeera kikopo kya there caayi is nourishment. mulimu ekiriisa. Even if it is a piece of cassava, Ne bwe kiba kitundu kya muwogo, even if it's a glass of juice, ne bwe kaba katunda, juice is made up of some fruit, ebyokunywa babikola okuva mu bibala, either an orange, oba mucungwa pineapple, oba and nanansi. an orange has got vitamins. Ate era nga n'omucungwa So gulimu does the vitamins n'enanansi bwetyo. Amen. Amen. So it may be a drink, but it's still food. Kiyinza okubeera nga kyakunywa naye ne zisigala nga mmere. Amen. Amen. You may say, I'm going to take soda. Oyinza oga nti nze ngenda kwenyerwa ka soda. Soda is what alimu vitamin in, Maybe there is no vitamin in soda, but there's sugar. naye mulimu sukaali, Munji. very much sugar. And when you're taking a lot of sugar, it either turns into carbohydrates or fats. Kati gy'okoma kunywa sukaali omungi akuviiramu carbohydrates oba Amaanyi oba amaanyi. amasavu. So even soda is food, Even soda naye mmere, according to what we are talking about now. okusinziira ku kye twogerako kati. To take milk, Bw'onywa amata, milk is food. era n'amata nago mmere, It has got nourishment. nakyo mulimu ekiriisa. You take porridge, Bwe wenywera obuugi, it is food. ate eyo mmere, It has got nourishment. namwo mulimu ekiriisa. You take soup, Bwe wenywera kasupu, bampemu soup niputemu. n'osabamu supu ennyama n'otagirya, It is also nourishment. omwo namwo mulimu ekiriisa. There is something, you are eating something, you are putting something into your body. Waliwo ekyokulya ky'oteeka mu mubiri gwo. There is only one thing in this whole world Kintu kimu kyokka mu nsi which does not have nourishment. ekitalinaamu kiriisa. It does not have proteins, Temulimu no proteins, carbohydrates, temulimu bireeta no maanyi, vitamins. temulimu vitamins, nothing. temuli. And that is water. Ge mazzi. Gamba kugamba nti that is water. Amazzi geego. Water is the purest element God created. Amazzi kye kintu ekitukuvu Katonda kye yatonda. It does not have any other nourishment. Tekirinaamu kiriisa kyonna. Unless it is impure water, then you may find some salts in it. Okuggyako ng'amazzi ago nga si malungi n'osanga nga ga lunnyo. But normally water is representative of a pure element. Naye bulijjo amazzi gakiikirira ekintu ekyo ekitukuvu. So when we are fasting, Kati bwe tuba nga tusiiba, and when you talk about those men who fasted in the Bible 40 days, bw'oyogera ku basajja abaasiba ennaku 40 mu there is Bayibuli, only one man that the Bible says he did not eat or drink day and night for 40 days. eyogera ku musajja omu ataalya newankubadde okunywa Says okumala ennaku he did 40, not eat or drink for 40 days and 40 nights. nti teyalya newankubadde okunywa okumala ebiro n'emisana That was 40. Moses Yali Musa, when he was on the mountain. naye bwe yali ku lusozi. But for him, he was directly there with Naye the ye Father, yali ne taata butereevu, seeing each other face to face. nga beeraba maaso ku maaso. Amen.
But when you talk about Jesus, naye bwe twogera ku Jesus yesu fasted 40 days. yasiiba ennaku 40. When you fast 40 days bw'osiiba ennaku 40 without food, nga tolya mmere, what do you expect to come to you? ki ky'osuubira okujja gy'oli? Hunger. Njala. Amen. Now when you fast for days without water, what will come to you? Kati bw'osiiba nga tonywa mazzi, ki ekijja What? gy'oli? Thirst. Nnyonta. But what does the Bible say about Jesus? Kati bayibuli egamba ki ku yesu? After he had fasted 40 days, ng'amaze okusiiba ennaku he 40 hungered. enjala n'emuluma. He did not thirst. Teyalumwa nnyonta, He hungered. nti enjala n'emuluma. Era Sitaani bwe yajja omukema yamukemesa kyakulya so si kyakunywa. And when the devil came to tempt him, he tempted him with something to eat, Okuggyako not to Katonda drink. yakukoze nga Musa, teri muntu asobola kusiiba nga tanywa okumala ennaku 4. Unless God has made you like Moses, but there is no human being who can fast without eating and drinking for Amen. 40 days. We know other men who fasted like Elijah, Tumanya abasajja abalala basiiba 40 ng'Eriya days. eyasiiba ennaku 40. Esther. For her, she declared a fast for 3 days. No food, no water, nothing. Ye Esther yasiiba ennaku 3, si mazzi newankubadde emmere. Akati. We are going to talk a lot about these things. Kati ebintu bino tujja kubyogerako. And we shall give you opportunity to ask any questions. Era you want. tujja kuwa omukisa obuuza ekibuuzo. So, the normal absolute fast, Kati okusiiba kuno okujjudde which brings the most benefits spiritually, oguleeta emiganyulo egy'omwoyo, is a water fast, kwe kusiiba okw'amazzi, where you take away all nourishment w'oggyiramu ebiriikiriza byonna and you stay with water only. n'osigaza mazzi gokka. Amen. Amen. Now, what does that do to us? Ekyo kitukola ki? Because we follow our fleshly lusts. Kubanga tugoberera okwako kw'emibiri gyaffe. Nabagambako wano nti omu ku ba models bange bwe natunuuliranga ennyo mu revivalists. One time I told you about my model in revival. Charles Finney. That is Charles Finney. Charles Finney ng'agamba yayinza okumala ennaku 3 nga talidde emmere. And Charles Finney could take 3 days without eating food. Si kubanga asiiba, Not because he's fasting, enjala temuluma. but he's not feeling hungry. Nanga oliira ki ng'enjala tekuluma? And he asks that why do you want to eat when you are not feeling hungry? Ssaawa y'ekyeggulo bw'etuuka nga towulira njala bireke. When time for supper comes and you don't feel hungry, don't eat. Amiina. Amen. Bwe bukya ku makya nga towulira njala. And when morning comes and you don't feel hungry, Weepakira ebintu n'otekamu balugu n'otekamu ekikopo. why do you eat? Why? Lwaki? Oliira ki? Why do you eat? Kinsonga kyekuliisa. What reason can you give? Tulya kubanga tulina obwetaavu. We eat because we are in need of food. Tunuulira abaana abato. Look at little children. Abaana abato bw'aba nga tawulira njala aba tayakulya. A child, when he is not feeling hungry, doesn't want to eat. Amupika dira gwe nywa amata. But many times the mother forces that child to eat or to drink milk. And sometimes they spit out the milk Kaba kajjudde nnyo. because that child is full. Amiina. Amen. Naye omwana omuto singa omuleka. But if you leave that child, he lets you know that I'm hungry. ajja kutegeeza nti enjala ennuma. Siweewaawo. Kati oluusi olw'okuba tulina mentality yetutekebwamu. And because we have that mentality in us that we have to eat breakfast, we have to eat lunch, and even the evening tea, and also supper, you have to eat it. And we work so hard to get food. And when you get it, you don't play with it, you eat it. Brethren, haven't you ever gone to a feast and you find that you don't want to eat? You have not yet started eating, but you feel that you are satisfied.
and you just force yourself to eat. Ebyo byonna biva mu carnality, omubiri. All that comes from carnality. The lasting of the flesh. Okwegomba oba okwako kw'omubiri. The lasting of the I can't miss it. I must have it. Noga kino siteekwa kisuwa nteekwa kirya. Amen. So, because of those habits, and there are so many things we do by the lusts of the flesh, waliwo ebintu bingi bye tukola olw'okwegomba okw'omubiri. We shall talk about them. Nabyo tujja kubeera nga tubyogerako. So, because of our carnal habits, olw'emize gyaffe egy'obubiri, we build so many things into our bodies waliwo bingi bye tuzimba munda mu which ffe are not healthy. ate nga si bya bulamu, Which are not healthy. ebitaleeta bulamu. So, some of the things we take, Ebimu ku bintu bye tulya, for example, coffee. nga kaawa. Coffee is a nourishment, Kaawa nakyo kyakulya, but it is not a very healthy nourishment. naye si kye kireeta obulamu obulungi. It does not add a lot of life to us. Tekitwongerako bulamu, If anything, it does a negative effect. era kyate kikola ebintu There are ebikontana. other things that we take in like that. Waliwo n'ebintu bye tulya. Now, Ebityo. when we eat Kati bwe tulya and we are full era ne tubwegera and we go out to do something, ne tubeerako kye tugenda okukola ebweru eyo, or in the night you eat and you're full and you go to bed, oba mu kiro n'olya n'okkuta nnyo n'oyingira obuliri. the problem is when you sleep, all the organs go to rest. Ekizibu kiri nti bwe weebaka organis zonna ebitundu ebiri munda mubiri biwummula. Ebyenda byonna nabyo omusukwa musaayi gutambula mpola nga weebase. In that time your blood is moving slowly while sleeping. Factory y'omunda yonna machine zonna zikendeera. All the machines in your body, they just That means relax. They are not going to work on the food as fast as it is necessary. Ekitegeeza nti tezeetegese kukola ku mmere gy'olidde nga And in the weebase. morning when you wake up, Kati ku makya bw'ozuukuka the organs wake up n'ebitundu eby'omunda nabyo ne and they begin bizuukuka. to work on the food from last night. Kati ne bitandika okukola ku mmere eyo gye walidde ekiro. And before they are even through it, you bring breakfast. Kati biba byo tebinnamala mulimu gwabyo n'oteekawo ekyenkya. And when breakfast comes, what will they do? Kati bw'oteekamu ekyenkya byo bikole ki? The brain sends a message. Kati obwongo ne busindika obubaka Clear the space. nti kati beerako omuwaatwa gw'oteekawo, Clear the stomach. olubuto So lugogole. the blood begins to push the food of yesterday Kati omusaayi ne gutandika okusindika emmere eyajjo into the skin and all around it. ne gutandika okusindika emmere eyajjo mu mubiri. It packs the food. Emmere So with time you can see, emmere gugitereka, kati ekivamu ogenda okulaba nga sayizi So the yeeyongerako. stomach is cleared Kati olubuto lwo ne lubeera nga lufunye space. and new food comes in. Kati emmere empya neeyingirawo, Porridge comes in. obuugi, Bread and all those things. omugaati ne chapati byonna ne biyingirawo. So the stomach starts struggling with that Kati awo olutalo ne lutandika awo munda to digest. okubeera nga ebyenda bitandika okussa emmere eyo. Around 10 you put in some chapati and a cup of tea. Kati ku ssaawa awo nnya n'oteekayo ekikopo kya caayi ne chapati. And at midday you bring lunch. Kati ate awo ku ssaawa mukaaga n'oleeta happens? ekyemisana They kyekibeerawo. clear the old food Kati emmere eyasooseemu eyo nayo ne and bagijjamu clear space in the stomach. ne wabeerawo space mu lubuto. Now that is how we live. Bwetyo bwe tubeerawo. Every meal time is crisis time. Kwegamba buli ekiseera bwe kituuka nga kyakulya kibeera kyakatyabaga. Fire brigade kujjawo emmere enkadde kukola space ya mmere empya. Ebizikiza omuliro nga nabyo biyingirawo okuggyawo emmere Now what enkadde empya happens to neyingirawo. this food which is pushed out? Kati ki ekibeera ku mmere ne beggiddwawo? It does not go out of your body. Tefuluma kuva mu mubiri gwo. Why?
Lwaki? Because it is not fully digested. Kubanga eba tekoleddwako mu bujjuvu. Instead it is stored Kati eterekebwa buterekebwa in the different blocks of our body. mu butafaali obw'emibiri gyaffe. But when it is stored like that, Naye bw'eterekebwa it bw'etyo becomes stale. efuuka egaze. Okay, efuuka egaze. Egaga eyononeka. It gets spoiled. Naye our brain is so amazing. Obwongo bwaffe enkola yaabwo yeewuunyisa. If you have bad food in your house, Bw'oba your kitchen, olinamu emmere eyonoonese mu and ffumbiro it lyo is beginning to smell, era ng'etandise okuwunya, you put it into a kaveera n'ogiteeka mu kaveera, and you tie that kaveera. akaveera ako n'okasiba, Will you feel it smelling? onoddayo n'ogiwulira ng'ewunya? No. Nedda. That is what the brain does. N'obwongo kyekyo kye bukola. It tells the body, pack it. Egamba omubiri nti kati eyo gipakire ogisibeko, Pack it, pack it, pack it. gisibeeko ng'ekitereke. Kati ne tubeera nga twetisse emigugu gy'emmere etatugasa. And then we begin to carry loads of food that we don't need. That food does not benefit us because it is not even digested. Emmere eyo tetugasa kubanga eba nga teyakolebwako mu bujjuvu. The body is always busy dealing with new food. Kati ye omubiri gwo gukola ku mmere neeyingirawo buli kiseera. Now, that becomes like a garbage dump. Kati awo ne bufuuka nga kasasiro. Kasasiro atera We basuula kasasiro. kusikiriza ki? Nsowera. So the trash always will attract flies. Just as a garbage dump attracts flies, Nga we basudde kasasiro we waniriza ensowera. this garbage inside of us attracts demons. Kati ne kasasiro naali mu mubiri naye asikiriza emizimu. Kuyamba kuliranye it attracts demons. Mugambe mulirwana awo nti asikiriza emizimu. And you know somewhere where the devil is referred to as a lord of the flies. Era omanyi waliwo bayibuli eyogerako nga sitaani nti So the ali demons kabaka come. w'ensowera. When the demons come, they find an environment Emizimu bwe gijja gisangawo embeera which is conducive for them. yo nga gigyagala. So they don't go. They love to be around you. Kati tegigenda gyo ginyumirwa nnyo okubeera awo w'oli. And then all the time you say, I bind you. Kali gwe buli kiseera Go, ogamba go. nkusiba genda. But you know when you are casting away fly, Omanyi bw'oba ogoba ensowera obeera buli kiseera bwewujja bwewuzi, but it just goes, ooh, it yo comes yeetoolola back. bwetolozi neyekomawo. And this is what the Lord is telling us. Buno bwe bulamu bwe mutambuliddemu. And the Bible said, and the Lord tells us that this is the kind of lifestyle you are in. This is what you plowed. Nti kye kino kye This mwasiga, is what you reaped. kino kye mwakungula, This is what you have eaten. ate kino kye mulidde. Why? Lwaki? Because you followed your own ways. Kubanga wagoberera ekkubo lyo, You followed your own desires. n'ogoberera okuyaayaana kwo. And because it's not only food, Kati olw'okuba nti si mmere food yokka, is the strongest of all our desires. emmere kye kintu ekisinga okubeera nga kyamaanyi mu bintu bye But once we tuyaayaanira. get that environment or unclean environment, Naye bwe tubeera mu mbeera eyo etali nnyonjo, physically unclean, mu mubiri nga tetuli bayonjo, spiritually unclean, ne mu mbeera ey'omwoyo nga tetuli bayonjo, so the other lusts of the flesh kati okwaka okw'omubiri also go up. nakwo kuyimuka. The lust for sex, N'obeera ng'oyagala for ebyokwegatta, pride, amalala, for to be exalted, ng'oyagala okubeera ng'ogulumizibwa, for wealth. obugagga. So we find that people who were super spiritual today, they are running after the world. Kati ne tusanga nti abantu abaali ab'omweyo nnyo kati bagoberera bintu bya And they nsi, can't resist the desires of the world. era nga tebasobola kweziyiza eri okuyaayaana Even when okw'ensi. they know this is not right, they can't stop it. Ne baba bamanyi nti kino si kirungi nga tebasobola That kyeyi. so even after things have gone wrong,
kati ng'ebintu byonna nga bimaze okukyama we go to God. tugenda eri Katonda Say, Father, please forgive me. n'oga nti Mukama nsonyiwa This time forgive me. ku mulundi guno gwokka nsonyiira ddala I know things are not right. manyi nti ebintu I tebiteredde promise you this time I'm changing. ku mulundi guno nkusuubiriza ddala nti ngenda kukyuka But it is impossible to naye change. nga tekisoboka okukyuka Impossible. tekisoboka Why? lwaki Because the garbage dump is still inside there. kubanga kasasiro akyali munda mu The ggwe demon flies are still all over. era n'emizimu giba wanswera And the gikyakwetoolodde stench is going out. ate era n'ekivundu nga nakyo kifuluma That's why the Bible says the works of the flesh are manifest. yensonga lwaki bayibuli egamba nti ebikola by'omubiri bya lwatu Tebisobola kwekebwa. you cannot hide them Biringa kivundu ekiva mu kasasiro. they are like stench out of the garbage pit Kati tutambula bwe tutyo ne tumanyirirayo. so we walk like that and we are used to that kind of lifestyle Tumanyira obulamu obufaanana bwe butyo. and we are used to that kind of lifestyle Tujja mu kanisa, and we come to church tuweereza, and we serve tusaba, and we pray tuwaayo, and we give in tudda eka. and we go back home Essanyu ly'obulokozi ne lituggwako. and we lose the joy of our salvation Faith yaffe nekka kubanga tetukyalina bugumu mu maaso ga Katonda. and our faith level comes down because we no longer have confidence in God Ekivaamu nga oya nze sikyafaayo. and what comes after that is being careless. Nze nsoose. Am I the first? When we start feeling like that, Bwe tutandika okuwulira bwe tutyo we have started dying. kati awo tuba tutandise okufa When we no longer care. nga tuba tetukyafaayo When we are no longer concerned whether we are standing right or wrong with God. nga tebikyatukwatako oba tuyimiridde bulungi ne Katonda oba si bulungi. Yesu kyeyava agamba That's why Jesus said ebifaanagana ng'ebyo tebisobola kuvaawo wabula That- wali okusaba n'okusiba. such like that cannot go away but by prayer and Teri fasting. kwenenya kuyinza kukyusa mbeera eyo. No kind of repentance can change such situation. Teri kumalirira kuyinza kukyusa mbeera eyo. No kind of determination can change that situation. Ekintu kiri kimu kyokka. One thing is that Tujje mu maaso ga Mukama. let us come before the Lord Twenenye and repent n'okusaba n'okusiiba. in prayer and fasting. Oba muzikuba zibeereza Yesu. Kati kamalirize na kino ndowooza lwaleero. Let me wind up with this. Bwe tutandika okusaba When n'okusiiba when we begin to pray and fast, nga tuggyewo emmere. when we abstain food, Gamba akuliraanye nga tuggyewo emmere. tell your friend that you abstain Yonna, from yonna, food, yonna. all kinds of food, N'emmere gye banywa, even the kind of food they drink, gye balya, they eat, yonna yonna ey'ebika byonna nourishment. all that kind of nourishment. Nga tusazeewo tugenda kunywa amazzi. And we decide and we said that we are going to take water. Amazzi tegaliimu kiriisa. Remember, there is no nourishment in Bwe water. tutandika olunaku olusooka When we begin the first day, terutera kuluma nnyo. sometimes it's not very difficult. Oluusi obwongo buno bwe bututawaanya. Sometimes it's our brain or our mindset that disturbs us. That really you have not eaten. Ddala tolidde. That really you have not eaten. Ate obuwoowoowo otandika okubuwulira nga buli sharp. And then you begin to smell some, what is it, flavors? Oli obaddeko mu kusiiba n'ekiwayi kya muwogo kiyinza okukumalamu. Have you ever been fasting and when you see a piece of cassava you want to eat it and you say, oh, that piece of cassava, If only I could get a piece of that. nti singa nsobola okufunayo ekitundu kyakyo. But usually first day, Naye no problem. olunaku olusooka tewali mutawaana. Second day, Olwokubiri why? lwaki? Because emmere ekyalimu mu lubuto. Because you still have food in your stomach Eno fire brigade egisindika eri leero tegisindise. and it is being pushed away. Today, because you have not eaten, the stomach continues to digest. Kubanga olwokuba leero toolidde kati So you yo are okay. omubiri gugenda maaso nga gugitereeza. Second day, Olwokubiri it is beginning to empty. kati olubuto lutandika okukalira.
You begin to feel, Kusiiba ddala. And then you begin to say, hey, this is real fasting. Third day Olwokusatu is normally the problematic day. olwo lwe lunaku olusinga okubeera oluzibu. There the body begins to scream, Kati awo omubiri gutandika okuleekaana saying, seriously, you must feed me. nga gugamba nti ddala mu butuufu oteekwa okumpa ekyokulya. You feel the headache, Omutwe gutandika okuluma you feel the joints are paining, n'ennyingo nga zikutukakutuka you feel things are not right. ng'owulira nti ebintu Do you tebiteredde. know what is happening? Kati awo manyi ki ekigenda The mu body is maaso. trying to intimidate you. Omubiri gugezaako kutiisatiisa If you don't give me food, nti bw'otampa nno mmere kati you are going to get worse than this. nti ebintu bigenda kwonooneka n'okusingawo kati. Sometimes even the head goes to, Omutwe gutandika okukuba obba especially if you have been taking a lot of coffee. naddala bw'oba ng'obadde onywa kaawa mungi. So if you persist and go to fourth day, Kati bwe weeyongera n'ogenda ku lunaku olwokuna it gets worse. ate byonoonekera ddala. Now, a number of things will happen to you if you decide to go this fasting. Era ebintu ebiwerako biyinza okutuukako bw'osala From okutwala the ekika third ky'okusiiba day. kuno lunaku olwokusatu For about 4 more days, oba ennaku ennya or eziddako 5, oba ttaano or 6, 7, oba mukaaga oba musanvu depending on what was in the garbage. nga kisinziira ku by'obadde oterese munda omwo. You start noticing Era otandika okulaba your breath omukka gwo is very foul. gwossa nga teguwunya bulungi, It smells worse than normal. kweganga guwunya bubi n'okusinga ogwa bulijjo. And your sweat N'entuuyo zo is so strongly smelling. ate nga zo ziwunya ate nnyo. Or when you go for a short call, Bw'ogenda okweyamba when you go to the restroom, ng'ogenze mu kabuyonjo, you also cannot bear yourself. era naawe oyinza obuteegumiikiriza. But do you know what is happening? Naye omanyi ki Buli ekibeerawo? obuveera bw'emmere gye basiba That all the food that was packed, batandise obusumulula, they have started loosening them. ate bw'okasumulula owulira ekikavaamu. And when it's opened, then you know what will come out of it. You smell it and You will even smell it. Oba ojja kulya bwe kiwunya. naye ani abusumulula? Who has opened them? When you don't eat, Bw'oba tolidde third day, olunaku olwokusatu fourth day, n'olwokuna, the brain tells the stomach, obwongo bugamba olubuto no more food is coming from outside. kati tekyaliyo mmere eva bweru, But there is food we stored there. naye waliwo emmere gye twatereka munda eyo. Unpack that. Eyo gy'oba ojjayo. So the body system changes Kati enkola y'omubiri n'ekyuka and starts to unpack. n'etandikayo okusumulula ebitereke. So the real hunger for food Kati enjala yennyini ku lw'emmere goes. n'egenda, You no longer feel hungry. n'obeera nga tokyawulira You njala. feel you're okay because the body is feeding from stored food. Kati n'owulira ng'oli bulungi kubanga omubiri kati gulya ku mmere eyaterekebwa. So you are not bothered with real hunger. It Kati stops normal around 3rd, 4th day. Kati awo enjala n'ebeera nga eya bulijjo nga tekyakutawaanya. You stay with what we call habitual hunger. Kati n'osigaza eno enjala ey'omuze oba okumanyira okulya. Yeah, when the hour comes for lunch, Nga essaawa bw'etuuka you ey'okulya feel hungry. owulira enjala. When the lunch hour passes, Kati essaawa ey'ekyemisana bw'eyitawo okay. n'owulira ng'ate oli when bulungi. dinner time comes, Essaawa feel y'ekyeggulo hungry. bw'ekituuka ng'enjala eddamu ekuluma. that hunger is not in the stomach. Eyo enjala eyo teri mu lubuto. That hunger is in the mind. Enjala eyo eri mu bwongo wano mu birowoozo, It is by habit. kubanga wali omanyidde kulinga If muze. you ignore it, Naye bw'otakissaako after mwoyo, about 2 weeks, weeks 2 bwe ziyitawo goes, ng'egenda you forget it. ng'obyerabira. Amen. Amen. So now the body is unpacking. Kati omubiri gusumulula ebitereke byagwo, But jjukira ebitereke ebyo mwalimu ebitayidde, ebitasaga,
mulimu ebitabike. And remember, those packages were full of food that was not processed well. Now this is what happens. Kino kye kibeerawo. The body knows how to sort out and get the good elements out of that, and then it flashes out the filthy negative ones. Omubiri gwo gumanya okujjamu ebirungi ne gufulumya ebibi. But because you are no longer eating, kati olw'okuba nti kati tolya mmere, your blood is flowing faster, kati omusaayi gwo gutambulira ku speed, and the cleansing effect is going faster. Kati n'embeera n'ey'okulongoosa munda nayo n'ebeera ng'egenda ku speed. So you need to take a lot of water. Kati nga kikwetaagisa okunywa amazzi mangi. Because the more water you take, kubanga gy'okoma okunywa amazzi the amangi, more you are helping the cleansing process. Era n'okulongoosa omubiri gwo gye gujja okukoma. So this bad breath, kati omukka guno omubi ogubadde you know gukuvaamu, where it is coming from. kati gw'omanyi wa gye gubadde It's guva. coming from the inside garbage being unpacked. Guva mu bitereke biri ebiveeraveera bye basumuludde. That is where also the sweat comes from. Era n'entuuyo gye ziva. That's where also the bad urine or what comes from. Kati n'omusulo omubi gye guva. And you feel dirty. Kati n'owulira nga wenna oli mukyafu. It is advisable if you can shower a number of times a day, it is helpful. Kati kibeera kirungi singa oba osobola n'onaaba emirundi egiwerako olunaku. By the way, we shall talk about these things later. Bino tujja kwongera okubyogerako. There is what we call flashing. Waliwo kye bayita okufulumya. Flashing. Like when you go to a toilet and you flash. Bw'ogenda mu tooyi ez'amazzi n'onyoola ekikonda amazzi ne gatwala bye gatutte. Sometimes when you are starting to fast in the first 3 days, 1 to 3 days, Kati bw'oba otandise okusiiba ennaku 3 ezisooka, you can do this. oyinza okukola kino. Get a mug of water, Funayo ggama y'amazzi, warm water, amazzi agabuguma, not hot, so si agookya, warm. agabuguma. Put in 2 spoons of salt Teekamu obujiiko bw'omunnyo 2 and drink. obunywe. That acts like a flash. Ekyo kijja kukolera nga ekyera munda eyo. So it unpacks those packages nziri munda mangu nezifuluma. Kati kyo kyanguyako kusumulula ebiveera biri byonna ne bifuluma. So kiri gy'oli. It's up to you. Osookirondawo n'okikola naye kikugasa ng'obadde obadde tutte partial fasting kikuyambako era okuflashinga. And even if you are going to take partial fasting, it helps you. Now bw'otuuka mu nnaku eyo 10, And if you are in 10 days of fasting, 15, like 15, otandika okuwulira nga omukka gw'ossa gulinga gwa mwana muto. you start feeling or smelling that the breath that is coming out of you is like It has that of no a baby. smell. Nga teguwunya. Entuuyo zo nga tezikyawunya. And even your sweat is no longer smelling. Ng'owulira nti you are light Era ng'owulira nti oli muwewufu, and you are clean. ate era ng'oli muyonjo ng'otukudde. Kyokka ng'ate olina amaanyi. And you are very strong. You are not weak. Why? Because the body is feeding, there's still that nourishment inside there. Kubanga omubiri gukyalya ku mmere eyo eri munda eyo. But once you gain that cleanliness, physical cleanliness, Naye kasita omala okulongooka kuno okw'omubiri, you gain speed spiritually. kati ne sipiidi mu by'omwoyo yeeyongerako. Your prayer becomes more fervent. Okusaba kwo kufuuka kwa muzinzi. Your hunger for the word of God becomes higher. Enjala n'ennyonta yeeyongerako. Your understanding of the word of God becomes sharper. Okutegeera kwo okw'ekigambo kya Katonda nakwo You okubeera realize, kutangaavu. hey, I'm getting into a new experience with God. Kati n'owulira nti waliwo eddala erijja ly'oyingirako ne Katonda. And when you go beyond day 21, Kati bw'osukka nnaku 21, normally you start entering into what most people have never experienced in their lives. kati otandika okuyingiramu ekyo abantu abasinga kye batatuukangako mu Because bulamu most people bwabwe. have never fasted that much. Kubanga abantu abo tebasiibangako kiwanvu bwe kityo. So they have never drawn close to God. Kati nga tebasembererangako Mukama. They have never cleansed their bodies to
true cleanliness. Era nga tebalongoosangako emibiri gyabwe bwe batyo. And then the faith level goes very, very high. Kati eddala ery'okukkiriza nalyo ne ligenda waggulu. Because now your prayer is more powerful. Kubanga kati okusabako kwa maanyi. Now when the Lord speaks a word, your heart is able to receive it. Kati nga Mukama bw'ayogera naawe ekigambo omutima gwo ogubeera mwetegefu okukifuna. Faith comes by hearing. Kati ate okukkiriza kuva mu kuwulira. Hearing by the word of God. N'okuwulira ekigambo kya Katonda. So from that moment you begin to soar high like eagles. Kati okuva mu kiseera ekyo otandika okutumbiira ng'empungu. The Bible says those who wait upon the Lord shall be renewed, shall renew their strength. Bayibuli egamba nti abo balindira Mukama balizibwamu obujja amaanyi gaabwe. Balidduka ne batakoowa. They shall soar high like eagles. Era bagenda kutumbiira ng'empungu. That is what happens when we go beyond that. Like the third and fourth week, we begin to soar high like eagles. Ekyo kye kibeerawo singa tuba tuyingidde mu wiiki ey'okusatu oba ey'okuna. Praise the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. I want to ask a question. Njagala kubuuza kibuuzo. Have you ever done a fast like this? Wali ozeeko okusiibwa bwe If you kuti? have ever, let me see your hand. Bw'oba ali okusiibyeko kandaba omukono gwo. 40 days. So the majority has never. Do you think you are able? Olowooza nti okisobola? Siwulira. Nga sikyabawulira. Do you think you are able? Olowooza okisobola? If others have ever done it, Oba abalala baali bakikozeeko, can't you do it? gwe tosobola kikola? Hallelujah. Amen. It's not by power nor by might, Si lwa maanyi era si lwa buyinza, but by the Spirit of the living God. naye lwa mwoyo wa Mukama. Amen. Amen. And you can start. Osobola okutandika. And if you're going to start and you have never done it, Bw'oba ogenda kutandika naye ng'ate tokikolangako, maybe it's better you come and stay here oba kyandibadde kirungi n'ojja nno n'obeera wano among other people who are also doing the same. mu makkati g'abantu abakola kye kimu. Because the devil can whisper to you and make you feel, if I don't eat in the next 5 minutes, I'm going to die. Kubanga eyo sitaani ajja kukubirayo akaama akugambe nti bw'otalya mu ddakiika 5 ogenda kufa. But when you are with others, you Naye look bw'oba around and olina you realize abalala, that they are not dying. n'oga nti ng'abalala tebannafa. Let me first wait. If someone dies, then I rush and eat. Nange kanindeko singa wanaabeerawo atondoka n'agwa nange nga ngenda ndya. You strengthen one another, iron sharpening iron. Kati ne mbeera nga twezzaamu amaanyi ffekka na ffekka. Abooluganda, Brethren, omulembe gwe tulimu tegukyamanyi kusiiba. the days of the generation we are in no longer knows how to fast. Enjala ya Mukama eri wansi nnyo nnyo nnyo. That's why the hunger for God is so low. Enjala y'ebintu yesinga obunene. Now we have the hunger for material things. Ensonga lwaki ne Mukama tetumumanyi bulungi. And that's why we don't know the Lord very well. Kyebanga nti naye watyanga obadde omu ku bamalirira noga ngenda kunoonya Katonda. What if we be the one to determine that I'm going to seek the Lord? Bayibuli egambye nti mwesigire mu butuukirivu. The Bible has said that sow yourselves into righteousness, obulamu butte omugenti Mukama surrender your life. And you said that, Lord, I've chosen you. And I need you more than everything else in this world. Nti yeggwe gwe neetaaga era nkwagala okusinga ebirala byonna. Tujja kukungulanga okusaasira kwe kuli. We shall reap as his mercy is, according to his mercies. Amina. Yesu yeebazibwe. Amen. N'atugamba nti mukabale ettaka eritaliddime. And he's telling us that plow you. Weebale kulaba, there is still hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is still hope, channel y'essuubi.